oli otya ndi bulungi wanange ng'ogeze ettama kulya bulungi kunyirira kuba na ssente wali olya biki byonna mbirya sente ozijja wamwe sente ozijja wamwe n'ekonomi asese asese samu naawe omuntu bw'obeera nga olina pulaani obeera organized ekitegeera abayimbi bakaaba akasente ebivulu tebikyakola ng'oli mu kugejja bugezi ttama ogamba nti simanya akasente tukayina anti kati bwe nakugamba tetufokasinga ku kintu kimu kati nze wadde nkola music naye era ndi mukyala muna bizinesi waliwo ebirala era ebindeetera akasente nembaawo nesifokasinga ku kintu kimu kyokka simanya mpozi oli mutegese wa bivulu byonna mbikola tulaba kusetesiza oteekayo ebivulu simanyani teri kyesikola byonna mbikola atubuli ekivulu kyolina ekivulu kyenina kya Umeri King Star bakiyita Xmas Festival kigenda kubeera Kitintale Kampala mu katale ku New Testament Evangelical Church waliwo church eri mu katale ku stage ewa Pastor Namutebi kwe tugenda okubeera kuva ssaawa 8 mpaka kejenga why kuli webale okufuna mulimo gwa promota Katonda bwatyo tulina okola ki tulina okwefaako mojja akasente ekyo nkikola mu peesi yange okuyimusa omulimu Katonda kale talents Katonda ze yatuwa naye nze sente nzijja mu restaurant nzijja mu bridal nzijja mu saloon nzijja mu decoration ebyo byonna emirimu kimanyi nti abayimbi b'edda baali tebakola zi bizinensi mwakajja muzuukuke kirabika abedda naye ennaku zino abantu bali serious abayimbi okuva mu 2010 kudda wansi nga temukola bizinensi era bwemba mukoze bizinensi mukola bu boutique anti kati omuntu yenna ng'okola business olina okufokasinga ku kintu ekisobola okuleetera savings kubanga kati omuyimbi okimanyi buli kaseera olina okwambala olina kukola enviiri olina okukola enjala kwegamba kati naawe vision yo nga bweri olina okuba nga ofokasinga ku business ezifaanana ezityo sente zewanditadde wabweri instead nozisa mu business nakyo kisobola kyama ki kyemuzudde mu restaurant abayimbi mwena muddukidde mu restaurant anti kati jjukira era ne restaurant omuyimbi yeetaaga okulya bulungi omuyimbi akyaza n'abeera n'emikwano gye kati mu restaurant neera kyanguwa even to get money clients nabo busobola bafuna kubanga people when they come to eat era bakubuuza byokola ogenda okuvaawo bakuyise ku mikolo okuyimba connection okyayimba ku mikolo nze nyimba ku mikolo ne wiiki ejja nina wendaga ngenda kuyimba amaanyi gwe olabe katobanyi nga omukyalo olina vision okujja kati alina vision yasobola okwebaka naye nze nga bwe ndi mukyala mukakalabya nkakalabya nnyo emirimu sobola tuula twogere ku mukulika eyo mu kivulu kya levixon bannange ekibiba gospel twabalabanga mwenna muyise ekololo twakiyayanira twakikuuma